Mwasuze mutya abalungi abampuliriza kansuubire nti muli bulungi yonna eyo gye musinzira okubanga ate mugyekomeddeko mu ddakiika eno yennyini mbeera ntuse ate mbeere nga mbaweereza ate ng'omuweereza wo si mulala yenze Fifi J gwe eyakatoyungako mu ddakiika eno mukwano nja kusaba ekintu kimu kyokka obeere nga onyiga ku kapeesa ka subscribe ate nga n'akadde tokeerabira obeere nga ate otweyungako mu butongole mwaba subscribinga edda ennyo abaludde naffe mwebale nnyo mwebalire ddala bamikwano ssaawa eno agaakagwawo si malala g'omukulu eyaliko Archbishop wa Church of Uganda amanyiddwa nga Stanley Ntagali kigambibwa nti ono yakwatiddwa mu bwenzi ate nga gwe yakwatiddwa naye mukyala mufumbo oba kitegeera kwegamba bamukwatidde mu adultery ate nga naye mwennyini abadde mwami mufumbo. Kino kigambibwa nti kiswazizza ekkanisa ye ko wamu n'okutyoboola obufumbo bwe nga omusajja oba omwami omufumbo era nno awo wennyini bakola nabo mu kkanisa we basinzidde we batyo ne babeera nga bamuwummuza ku mirimu gye olw'ensonga nti atyobodde ekitiibwa ekyobwa Archbishop oba ekyekkanisa. Ago ge gamu ku mawulire agali eyo naye nga ebyo nze nyiza kugamba nti diversion temuva ku mulamwa musigale nga muli ku mulamwa ekiri mu maaso oba ekiriwo mukimanyi. Mu kaseera kano ngenda kubanga neeyambula ekya Fifi J the News Anchor mbeere ng'ate njogeramuko naawe nga nze Fifi kubanga ebiseera ebisinga bwe njogera nga Fifi J the News Anchor mugamba munnamawulire talina kubanga akola bwati ne bwate naye njagadde nzigireko mu kifaananyi eky'obuntu kye ngenda okubanga nyambala essaawa eno mbeeko message gye njogerako naawe ali eyo. Byonna ebyagenze mu maaso mu ggwanga ffenna tubimanyi bulungi bye sijja kubanga ate mbiddamu wabula waliyo abantu bentandise okubanga ndaba nga ba NUP nga bavaayo nga bagamba ate munange tubireke biwedde tukite tubireke bigende katumuleka tukalakate emyaka 5 naye nga tonnaba kukkiriza oba kuwanika. Jukira toyina kubanga okulembeza defeat mu bulamu bwe mu nsonga yonna gy'obanga okola tokkirizanga okuwanika toyoze engoye ate n'oyanika mu ttaka. Ekintu kino mukivuze mukijje wala ngamba ekya struggle kakati mutuuse awantu awatali awazibwa ennyo naye nga ate mu butuufu obuwanguzi busobola okuvaawo abamu ku mmwe mutandise okubanga muwanika. Kyenyinza okugamba nga nze Fifi J tetuganye mwalonze bammemba ba MP bangi aba NUP abayiseemu ate nga n'omukulu Kyagulanyi naye yalondeddwa bwakyo nabeera nga ayitamu ffenna nga bwe tukimanyi obulungi naye nga just bamubulankanya abantu bano be mwalonze bambi bayiseemu era basanyufu naffe tuli basanyufu bagenda kuyingira mu parliament naye bwe banayingira mu parliament already balaze ekifaananyi nti gye balaga be bagendamu tebakolagana nabo. Government eri mu buyinza bakiraga bulazi nti tebakolagana nabo. Kakati awo suubirawo ebintu bibiri. Ekintu ekisookera ddala kye ky'okuba nti empeereza gye banaaba bakuwa gwe yabalonze tejja kuba nesimbu bajja kutuusanga ensonga zo naye ebiseera ebisinga tezijja kuba nga ate zikolwako olw'ensonga nti omukulu ali ku buyinza obw'enkomeredde yakitegedde dda nti bano abantu tebakola ki tebamwagala. Ekirala ogenda kufiirwa abantu bano mu bbanga eryo ery'emyaka 5 gwe lyolabanga ettono. Abantu bano fena tulabye politics nga bwatambula bangi baze bafiramu abali innocent kakati oyinza okufiirwa abantu bano bayinza okufa enfa gye tuzze tulaba abalala gye bafaamu enfa ey'ekibwatukira abamu kigambibwa bafa butwa abalala kigambibwa bafa masasi ekyo beerawo ng'okisuubira ku bammemba ba NUP abayingidde parliament then ensonga endala y'ey'okutuukayo munange ne bakyuka ekyo nakyo beerawo nga okisuubira Kyagulanyi wanabanga takkiriziddwa batalwaniriddwa kuyitamu kubanga alayiranga president kirizagana abantu bano ebintu ebyo ebisatu bigenda kubanga bibatomera bajja kutuuka eyo bajja kugulibwa bajja kubagula eyagenda nga alwanirira eddembe ly'omuntu owa wansi agenda kutuuka eyo muganda wange agenda kukyuka tulabye bannayuganda nga bakyuka nja kuwa ekyokulabirako eky'omukulu Ronald Mayinja omwami oyo yayimbanga ennyimba ezaali zizzaamu amaanyi ezaali ziwa munnayuganda essuubi ezaali ziraga munnayuganda ensi ye ddala butya bwefuuse oba butya bwetuuse naye mu lutemya lwaliiso omwami oyo yakyuka n'abeera nga ate atandise okuwaana gavumenti eri mu buyinza ago nno gemanyi g'ensimbi
ekyo beerawo nga nakyo okisuubira. Bajja kutuuka eyo bajja kubagulirira ensimbi. Ojja kulaba omu ku omu nga akyuka nga tebakyayogera lulimi lwe mutegeera, nga tebakyayogera lulimi lwe muwulira. Ate nekyo kijja kuba kya bulabe nnyo. Omuntu gwe mwamaze okubanga mulaga obukyayi nti ddala kituufu temuyimiridde wamu naye mwamukowa bwe munaamuwa gino emyaka 5. Sitya gwe ntya Katonda tolaba nti mubadde mulya kakanja kigenda kubanga ate kisuka gugenda kubanga gujabagira. Ekyo nakyo beerawo nga okirowoozezaako bigenda kuwaseninga. Mugamba sente za Uganda tezirina value zigenda kwonoonekera ddala ensi nga yo yennyikidde mu mabanja. Ebyo byonna biri awo. Kakati gwe ayagala okubuuka mu struggle right now lowooza ku bintu ebyo ebisatu bye nkugambye. Bano be mulonze okubanga batukiikirira yese bamaze okubanga bayitamu naye bw'ova mu struggle ssaawa eno nga Kyagulanyi talayiriziddwa. Sitya gwe ntya Katonda walondedde bwereere bano bonna be walonze bigenda kubanga bikusaze. Bagenda either kukyuka by bribe oba bagenda kuttibwa mpola mpola oba tebajja kubanga batuusa services zo ze banaba zonobo batumye olw'ensonga nti bajja kwanjanga ensonga zaabwe mu parliament naye bajja kubanga tebazifaako bazireka awo. Ate gwe banagezangako kuwenguzi n'agigaana nga yalaga nti akalambidde. Sitya gwe ntya Katonda era bajja kumukolako. Tukimanyi bulungi they are capable of doing anything. Bali capable okukola ekyo kyonna kyenkugambye. Kakati naawe nkuba kyeyo eyenyumiriza mu muzeeyi gwe simanyi kikyenyiza kugamba. Manyi nti ebiseera bisinga mu bane excitement oyinza okuba excitement gy'olina yakuba nti walinnya ku nnyonyi nga wali togirinnyangako ng'ogamba because of muzeeyi ninnye ennyonyi. Naye sooka okozese common sense otunuulire ensi gy'olimu right now okomparinge n'ensi yewammwe. Weewaawo zino ensi zaakulaakulana dda naye tulabye ensi za Africa ezirimu abafuzi ab'enjawulo naye ng'olaba nti omufuzi mu butuufu ataddewo ebintu mu nsi ye. Tunuulira Rwanda, tunuulira Tanzania, tunuulira Kenya, tetuganye tebali bulungi nnyo naye at least mbutuufu olabanga ebibuga binyirira. Olabanga waliwo kye bakoze Uganda gye bazimba oluguudo within 2 years ne lubanga lubomose n'emyaka 2 ndabika njogedde mingi ne lubanga terukyali ku line ng'ate baalumalirako ensimbi nnyingi. Kakati gwe nga tonnafuna excitement yakuba nti walinnya ku nnyonyi. Tunuulira ensi gy'olimu olabe bwetukula ogambe banange bino biribeerako eddiye waffe muyiga okweyagaliza. Bw'oba teweeyagaliza teri agenda kubanga ate akwagaliza. Okitegeera mu byonna kyengezaako kubanga ntegeeza struggle twagitandika dda temukkiriza kubanga mugivaamu essaawa eno. Gwe woba otya okugamba nti we are removing the dictator like hashtagging somewhere oba ku Facebook oba wonna funa account eri fake okikolera eyo mu mannya kale nga sigago naye ng'omanyi at least okitaddeyo bakirabye koza abasinga ku mmwe mutya mugamba bajja kubaako bye batukola. Atakuumira mpeera abankuumire Fifi Jenga bulijjo mbaagala nnyo mweraba.